tuba twolekedde episode ya 28 mukulikeeyo mu episode ya 27. Right now tuli ku episode eddirira esemba. Kyova olaba kati katandise okukyuka kasemberera enkomerero y'entandikwa yaako. Nenga mwebale betuvudde nabo ku episode 1 okutuuka wano we tuli ku episode ya 28. Enkya tukafundikire mu bujjuvu. Ya mwebale kwekuumirako naye kyemmanyi tesobola kuba nti buli omuntu atayina nsonyi asobola okuba nti tuvudde ku episode 1 okutuuka wano we tuli nga tasubscribingangako, nga nyumirwa kulaba bulabi takomentingangako, nga nyumirwa kulaba bulabi. Okay, kale mundage ku zino ebbiri ezisembayo. Ndabe comments nga nyingi, likes nga nyingi, then n'ebirala. Sijja bagamba ku sharinga, kyo mumanyi temusobola kyefiiriza, temusobola kuyita muntu yenna ne mugamba jangu eno yeri obulungi, nakyo temukisobola, naye musobola okuba nti mwekuumirako. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga, nawe watannaba subscribinga yadde gwe watannaba commentingako. Mwenga saawa yonna tuleeta akamuvi akalala kandabe. Mwezi guno tetugenda sobola kalaba kubanga gubulako right now, oba olunaku lumu oba bbiri simanyi, naye nga gugwerako waliwo akagenda ofuluma kapya nnyo. Mbeere nga mukalinda saawa yonna, sabukula samunairo natera obawaako ne vidiyo ebalaga nti kajja natera ofuluma, naye nga mwebale ku subscribe, mwebale ku commenting, mwebale kubeerako. Mu episode ya 28 yemu ku episode eddirira esemba kakoma ku episode 29. I told you zona episode ziri out, but tosobola ziraba kubanga tezinaba premieringibwa, naye kweziri zonna. So musobola sigala nga mulikinga okona akadde zigenda premieringibwa nga bwoli. N'ekirala ab'oku Telegram ya mutambula bulungi, movies gye ziri musobola sigala nga nayo mugendayo. Naawe ya commenting ya subscribing webali wakola kyamaanyi, naye tuleeta akalala. So gwatanaba subscribing abeere nga yeggwe kubamu kubagenda olindirira new series egenda osabukululwa. Si mpya but mpya kwaba batagirabangako, naye enkadde kwe yagirabako, nawe atagirabako osobola ogiddamu tewagirabira wano. So mweyongere subscribe, mweyongere okukomentinga n'okuba nti kwe muli subscribe.